Yeah. Ne wonyiza nyina kwa mujja mu parliament. Kaza ali serious ekifa kyaga. Tali serious NRM eri serious. Omukazi yali avudde danga awanise. Ne abantu abali mu NRM bamulaga nedda sebo. Kyekigenda maaso. Balina kibapanga. Ne kibagera okupanga kigira kuletera okuwanga nambi bamukyawa. Yaje muganda munne mu Buganda. Yaje ali muslim akulu muslim munne. Okitegera nti nambi sijja mu saliya musango kubanga nambi yakkiriza n'ekibiina kyalimu kirimu abantu abagala okulaga nti nambi olina okubeera omanyi Katonda si musiru. There's a reason why buli kimu Katonda akiteeka nga wekirina okubeera. Bw'ogoyinga against Katonda weriya Katonda weekanga ki okiridde. So kati mama nambi kino kisobola omumakinga oba kisobola omudestroyinga. Teri muntu wempe wa bulijjo asobola kuddamu kwagala nambi. N'abantu abamu akalukuli bayinza obutaddamu kukamuwa. Ate kulina abantu bagenda okuddamu okulunda bagera mu kulunda na busungu. Byonna byogerwa kisoboka. Naye ekintu ekikola kikyakoleddwa ku myezi gino ezibula sente za muwa musozi eziri mu kubonaabona. Nomination. Tuli mu Gwakutaano. Tubuza emyezi. By-election bayinza olina gijjawo eyo. Kwage ibanga liweddeko. Era sente zaffe zigenda awo. By-election majja gijjayo eyo. Kati ono yakoze appeal kooti eyinza ogizannyisa n'ejjangu n'egyogisembezaayo paka emyezi gye bagamba kasooka wabulayo emyezi ng'etaano oba mukaaga by-election oba tekyakolebwa. Ate lwozabulayo emeka lwojjukira mu Gw'omunaana we tutandika. Tuli mu Gwakutaano emyezi 3. Kyo kitegeeza by-election eyo eba teriiyo. Just esente za muwa musolo zibatasaasira. Kyobala nsaasa nnyo abantu bagamba nti Uganda njavu. Uganda abantu balina ssente. Uganda tuli bagagga. Naye abazitwala be bangi ate bwe bazitwala tezikola kyezina kukola. Kisusse kyo. Kijja koma nga tufunye omukulembeze ayo alumirirwa Uganda. Akwatibwako omusolo oyo owa wansi ddala. Naye tutunulira naffe kennyini abaagala enkyukakyuka ndaba olumu tubeerwanisa nnyo. Tulwanyisa because tetulina musumba mutuufu asobola tugaidinga mu butuufu bwabwo. Kati gwe teeberezaamu tisenga bayimaamu bonna ab'Ekawempe bayivumiridde ekikola nambi kye yakoze. Senga Abaganda bonna bavumidde nambi ekikola kye yakoze. Naye nga naga tomunenya ekibiina kye ky'obufuzi kirimu abantu ab'enjawulo aba bali mu kulwana ntukulabaza NRM Kawempe. Ate nga NRM tesobola kuwangula Kawempe go ge mazima. Niyo basaddaako enjeebwa. N'onookera ku makya n'omulangira lwa mpaka ajja kufuna resistance mu bantu. Abantu bajja muboola. Okitegedde? Yaman. Otutunuulira abantu abamu abayambi nobaba abantu abamu abakolewo nakomplainira gundi yanyamba gundi teyanyamba. Olowooza tekigenda kukendeeza abantu abo emitima gyabwe. Ngaani? Nga wola nti mami waganya omwogerako. Kusaasira. Tutunuulire ekikulu ekyabaddewo ng'agamba Mama Fiina ono. Nze sooka kwebaza Mama Fiina nti Mama Fiina yonna gy'olina video ngikuweereza Mama Fiina nti oyamba abantu ne si buli muntu yenna ajja kusiima. Kazanyi Kusasa yagambye nti Mama Fiina amusuubiza milioni 10 n'amuteekerako milioni 1. Naye tukize tugaane edda emyaka 10 mulimu abantu abagulanga emmeeza oba abantu abasuubizanga sente n'abatawadde n'ekikumi. Naye nga mukamera bagwadde nze nkuwadde ngenda kuwaayo milioni 5 ku lonkiyo. Naye wakiri yamuwako akakadde asiima akakatini. Omuntu atasiima n'akati tajja kukasiima. Okitegeera? Tuyige okusiima n'ekitino omuntu kyatuwadde. Tuyige okusiima abantu. Kazanyi Kusasa tali mwavu, si mubi. Tali bubi. Ewa Museveni takuba nduulu. Niwe Mama Fiina akwata ku milioni 10 oba 2 ge yamusuubiza n'akwata akakadde n'akamuwa n'atakasiima. Manyo si musiimi talisiima. So nze nsaba nnyo Mama Fiina asima abantu abamubirirawo abasobola okudda ku kamera bagamba Mama Fiina yannyamba. Asime n'omuntu wa bulijjo oyo atalina ssuubi. Asime ku lwa Katonda ku lwalirira. Gwe wayamba bakusiime. Nze nkikolera Katonda sikolera abantu. Abantu tebasiima. Abantu tebasiima. Era abantu bayambika. Nkugambye mu Bayibuli Yesu yazibulanga amaafu n'azuukisa abafu nabbi Yiisa oyo. Naye abantu bamukomerera. Abantu tebasiima. Omuntu omukolera ebirungi bitya. Omukazi osomulabira omwaka ku mwaka emyaka 5 ogw'omukale ne bagoba ku mulimu n'akulangira. So abantu tebasiima.
kolera Katonda tokolera abantu bunogamba kolera abantu ojja kubeera disappointed. Tumalirize n'omukyalo ono eyakuba omukadde kyemmanyika vidiyo wakalaba ng'omama tomwogeddeeko yakubye muwala we okuweereza pono anti bombi tugenda bagatta byabaddemu byakuba ono omukadde oli yamukubye emigo naye omukadde kyasinga omujjako waya kumugamba mulogo ne bakyankana nawo kyeya olaba kiina kyekigira okubeera ono omukazi lwaki teyatambudde n'aviira omukadde ono kuvadde ebintu byaliwo just lwakuma babikutte bukwasi ate negozadde akubira engoma n'ovuga n'ozina ate ffena twalabye action tetwamanya wa tutale gye lwatandikidde teba bali bagamba tusala gwakawala nga tunakulya gwakalenzi yes ayinza okuba nga mukadde n'omukadde naye agambibwako yakoze eki kikolwa ki kyamukubisizza ani adde akuba ani yasoose okukuba bino olina obiteeka obyogerako naye si kirungi okubonereza omukadde kubanga emyaka gyalimu giba gya mwana muto but obuzibu abadde kimulimu omukadde sebe naye nga naye nalwali fe tulinayo omukadde gwe tumanyi nga kankuwa ekyekulabyeku wali wano ku division abantu bali mukwewandiisa waliwo omukadde gwenzije ku moto musitudde mukwatiddeko okuva ku booda naŋŋamba nsitulira ddala ntwale katebe kali ng'omuyambyeko mujja ku booda tabaliranga tandirangako naye olwokuba ndi mukulembeze buvunaanyizibwa wange ne musitule muteeka katebe bamugyeko ki so nze nsaba busabi nti bino bino bigenda mu maaso omanye tosobola kutegeera comment na video nga teri ku ggwe era tosobola kutegeera kintu okujja nga kiri ku ggwe tuyiga okufuna sides ebbiri eza story then tulyoke tujajinge si buli mukadde nti nomwangu mulimu abakadde abazibu nga ye bazibu n'abaana be bamulemerera n'abaana be baagana omuyamba ne bamulekaawo ate n'okuyamba kubi si buli muntu naagawana okuyambibwa mulimu omuntu gwolina okuyamba ng'omuyambira mu distance mulimu omuntu katonda gwabonereza ati gwe n'okwata n'omuyamba n'okwata ebikolimo ebimuliko naawe bizza mu ggwe there's a reason waki katonda abantu abamu abayisa mu process gyalina obayisaamu tukikirize tukigaane kyetulina okumanya nti video okuba omukadde si kirungi but waki yamukubye naye yagikutte waki yagitadde olutalo lwatandikiddewa n'ebisusse ki ebintu ng'ebityo accident egwawo bikyajja kyokutaasa humanity abantu baggwamu dda omuntu afa ku views than omuntu afa ku comment than kati nga maama yakubye muwala we omuzadde tolina kugunjulawo otyo tolina kugunjulawo otyo kati omwana oyo abamumanyi yaswadde ekyo kakimukisa omuleetera okubeera tormented paka bulamu bwe bwonna omuzadde okugunjula omwana omuwala ng'asobezza tomugunjula mulikodinga mutimba ensi emulabe oba maama mubi nowanga alina abasajja bamukwana ku gundi alina abasajja bayogera nabo ku whatsapp ye niswakeramu kyamukuba mugamba mirisa wakyogera n'omusajja wooti ojja kuba omutaddemu ate omutima omulala maama yenna ng'ozire nti omwana wasobezza asindisa ebifaananyi omusajja munyonyola muga nti kintu kyokola oli muwala naye wona ogenda wooti omwe n'example z'abantu abazze babikola abafunikidde obubi tuli mu system nti omuntu atimba obwerere bwe enkya n'afuuka star kati omwana omuto abeera dda nti olaba ne Pretty Nicole yafuuka star kampuni zimuwa obulango n'afuuka star nolaba n'oli simanya atimba abakazi nga amaze obakozesa bafuuka ba star so naye kati mubanga batulagambu kati ekitegeeza abaana baffe beeyambule kuba kati buli eyeeyambudde yafuna kati omuzadde yenna naddala maama oli yakutte muwala we kyakoze kikola kyadde kibi yes mugunjule off camera tomutimba mutuuze nga muwala ddako obuwala bw'obanga oli muzadde n'oyagala okubeera mu kitiibwa ky'obuzadde nga tosobola kuddako mu buvubuka nga tosobola kuddamuko mu buwala abo oba nga tosobola kuddamu mu buvubuka nomugamba bebi nze nkugamba owange nagenda naye mu ndongo nitugenda tukirabinga namugamba njagala tugenda okubeka
ku ndongo ninga Melissa njagala nnyo ku mwenge gunywe tugenda ogula omwenge gona gwe yagala gunye nga ndaba njagala Melissa ukwate simu yiyo we controlling ninkunyonyola wonoba ofuna sirimu gwamanyi wendizuula ntokyali virgin nsibeera na mukazi waka omukazi gwembeera naye waka mukazi wange goli mwana kyokitegeeza olina moment entuufu y'okugibwako embeerera eyo nga tayimu eyo etuuse ove wano ogende mu mikono gy'oyo omusajja naye oga ntubeera nga oli wange ng'ovaano nkulabirira era ogenda bwegatta okomeyo wano sibeera na mukazi waka omukazi gwembeera nayo ye mukazi owange ekyo otakiteeka mu mwana w'omuwala nomugana munnange nze nina okukolako cross check up kendizuula nga bakutaganjirwa dda kubo liiryo sikuyinaako buzibu toddamu kufuna busaavisi nja kuwa amagezi Jackie Chan omulaba muzanyi wa firimu alina omwana we yeteekamu akamba zuulu n'afuuka lesbian n'afuuka bano bagundi n'afuuka kikiman naga sigera n'embugaga bange toliimu omugabo gwaki baliguwanga ba orphanage nkuzaala okuse okiyizibwa okuzaala okuka omwana but ogunjudde otya omwana omujjamu okubeera omutuuze omulungi omwana w'omuwala ng'asunye ebbeere ddaku mu myaka egyo nawe wasunira ebbeere tandika omubuulira nga ggwe ensobi zewakolanga mugambe bebi nsanga mesagi z'abasajja mu nsimu yo si kirungi kubanga oli mwana muwala kijja kunkwasa nnyo ennaku okuzuula nti oli lubuto kijja kunkwasa nnyo ennaku okuzuula nti wafuukadde omukazi nga tokyali mwana era kendikizuula nti no wafuukadde omukazi ewange wantu ogenda kusulawo ojja kuyitaawo ogende eyo fiya yekajika ogimutaddemu simbooko nejja keekumaga nti mama kaali kera kumakya nankebera nga siri virgin ajja kera kumakyakola ki angobe waka yengunjula noomukuba emigongo omwana muyaayo ajja kubeera muyaayo ajja kubuuka ekikomera agende nze owange tabukangako kikomera naye n'omwana gwe nali tewaka naabuuka ekikomera okitegeera nemubuuza Melissa onayiza nagamba buusa ekikomera mugamba owakyo olimba wakyo wayiza muno muyite tobuusa ekikomera onkibuuse ninga ntakibuukangako owange newaba nga agenda ku pate yabanne anga daddi ngenda genda ku pate nvaayo aweezo zibe bbiri nemugamba nemukutya Melissa ogenda ku pate kuliko omwenge kuliko abavubuka wano omwenge osobola okugunya nga woyagala osobola nga daddi njala kunywako ku nayiro nenkwata kugenda ogula enayiro ginywe naye nkera ojjano ngaonywedde omwenge nenkunyako owedde omwenge toyingira muno wendikera kumakya nenkukebera nga waluzinga virginiteyo nze sibeera na mukazi waka buli mwaka nkukebera kabootongo siriimu biki byonna bwenkera kumakya nekizula nti waluzinga virginiteyo nze byange naawe kigendwa kya mama omukyabadde ki muwalawo mama busungu n'olikodinga muwalawo busungu kiki yakoze nnyo ekyo kyama busungu kino tosobola kitegeera okuggyako ng'oli ki muzadde ate ng'ozadde omwana omuwala amenya ng'olaba agenda kutambulira mu nsobi zo zennyini ziwakola ki ziwayitamu obwongo bw'omuzadde yakolako ku nsobi asobola ntera okumukuba omwana emiggo kikigenda okukeera ku makya okumutereeza waza okugeza n'omwana kisobola omukola ki omutereeza ffena tukkirize tukoleko ensobi mu buvubuka bwaffe naye ekibooko si yegunjula omwana bwobanga oli muzadde ngaakolako ensobi ekigambo kisinga emiggo okuswaza omwana batuke ne ku ssomero lyatuka ekiseera nga tajja kufiiringa comfortable because akikozeseza busungu oba maama mubi oyo atunuulira ekibi kyokka kyokka omwana kyakoze natanuulira omwana gyewaja agenda kukeera kumakya kugenda future y'omwana yagisse abazungu obanga agenda kukola ekintu ku mwana ateekako akantu akabikkako amuna tategeeza face naye omwana wamulikodinze nebategeera face bamumanyi kati ne kusomera tagenda kufiinga comfortable bagenda kumubuulinga guyo yasindikanga ebifaananyi by'ebikundi we yakola bagenda kumubuulinga kyekyo mama teyakirowoozezzaako naye ate tomunenya bwabadde busungu bwa muzadde alabira dda nti omwana we agenda kukola ensobi ze yakola kisukka ku mwana ng'olaba omwana wo agenda kwonooneka omwana omwana watuukira ku myaka gyewagirabye n'akwata vidiyo neyerekodinga n'agiweeza omusajja manya omwana atandise okwonooneka oyo omuzadde ayina nawo obusungu buba bungi tumunenye yes tumunenya okulikodinga vidiyo tumunenya yagambye kankukuba embirikodinga embipotisinga ku channel yo ne bokuweeza babirabe
yafunyemu ki nze kankuwa ekyokulabirako okyakulabirako ki asijja kikuwa kuba muwala wange yanga ndokyogerako mulimu ebintu byetulina okukkiriza nti abaana batuuka ekiseera ne babeera mu adolescence system adolescence system twatugiyiseemukko ne buvunanyizibwawo nga ggwe maama okutuuza omwana omunyonyola ku adolescence system tukikola tebakikola sente basindika senga oba amanyi sika mazzi tomunyonya munange otandika sex emberere nnyo eruma bweti omwana w'omuwala olina okuddako obuwala obere sengaawe omuga ale sex is bad ojja funa infection ojja kukola biki olina munyonyola ate signs eziraga nti omwana atandise okwegatta kasatiko oba nga atandika okulwala infection za buli nnaku nga maama manyiza omwana womukeberanga omuga nti nkutwala ku ddwaliro bakebere byonna wewakusanga nga watandika okwegatta mutandika omuteekamu entiisa ng'akyali muto maama nga talinakuba mwana ono abadde yatulakawo n'amubuulirira simanyi tetumanyi naye okusinziira ku bigambo bya maama tekuba ng'ayogerako n'omwana naye omwana nga tawulira kyova olaba ate etanzania ekenya batandise okukolayo ekintu ekyenjawulo kitalinakukola ekiringa kampiringisa nti obanga oli akoze institute obanga olina omwana omulalu omumuwa namuyisa mu proper agenda okudda nga atizaimuako obuntu osegera ate mu uganda kintu kyetaaga nokikola twetaaga okufuna bainvestor balina ku ssente abasobola okukola institute z'abaana abalalu nga sikomera naye nga zigumi nga zimentalinga abaana okubazza mu normal sense nga si rehab muholide nti holide yanaku weeks 3 mutwaleko eyo mulalu omunga mulalu avuma ayomba alwana kati bo bafuna abalina experience mu kutereza abaana abalalu abaana abalwana abaana abayomba abaana abatandise okwegattagatta abakaba okwogera kintu kikulu nnyo ebigambo byetwogera binspiring nga bibuilding nga bisobola okukola ebintu bingi nnyo mu bulamu bw'abantu kati maama bambi ye yayogerako n'omwana nga tawulira kati yagezezaako omukolaki omugunjula naye yamugunjudde bubi si ngunjula yakumutimba mulye ensi okabawala abadde asindika nudes osegera yaswazizza omwana yaswaziza tata w'omwana yaswaziza yekenye yaswaziza ne baganda be maama ono tunasigala tumuwa ekitiibwa tosobola muwa kitiibwa kikola kyeyakoze tosobola muwa kitiibwa maama yaswaziza baawe yaswaziza abaana bazadde yaswaziza ekika kye kyonna nono gwe yakubye yamuswaziza yaswaziza omwana we yaswaziza tata w'omwana we naye neyeswalizaamu olw'obusungu era tuyiga nnyo kontrolinga obusungu bwaffe njogola nina obusungu bungi kyova yasibira nabantu mbira nnyo ewaka ntya nnyo omuntu okugjayo obusungu bwange kuba nina obusungu obungi obusobola okukolendeta okukola ekintu ekimu era nze ndagala nakakuba maiso omulundi gumu mukuba kasitaweza ebintu 10 sofa kati alina 8 abuzayo ebyo webinawere 10 ngamuwa kati yadde yasabi nga agenda kajjansi ku birthday ya mukwano gwe mulenzi nemubuuza omuyito taga is just my friend mugamba Maisa I trust you wano buli kimu okifuna omwenge ogufuna bw'okoma ng'onywedde omwenge you don't enter bw'okoma ng'ova kwegatta n'omusajja you don't enter I don't tolerate ntoleratinga muntu omuwano mukazi gwenjagala gwe sikutoleratinga because okyali mwana so you need to do things ebyabaana ebakola yes oyinza okuba nga olina bode etandisa okugimuka omubiri gukubanja but that's not the right time omubiri gukubanja sirimu gyali sex is good but sex is good at the right time sex is good but sex is good at the right time abazadde bali busy ensi ebanyiga bali mukulonesa dictator ebyaddala bali mukulonesa dictator abaana ebononeka ate nga abaana efuture yenkya okimanyi mulimu amaka ng'omwana yakajjamu embuto nnya nga mama tazijjanga namu ng'ate mbu n'olumu maama abakimanyi era nga yamugamba omusajja mugamba ebunamwaya n'omwana yajjaawo ng'agezeza kujja mu lubuto ndiugaana nga tata yali mufunisa naye ng'omwana yagambako taata we maama we n'agaana ffe twamutwala mu ddwaliro bamuyamba omutereeza so tukkirize tugaane
life si nyangu tunoonya sente tunoonya challenge nyingi ezitutwala but abagenda tusikira mu nsi tubasuuliridde omwana wo creating time oyogereko naye tata ku tata mama ku mama tata ku muwala mama ku mulenzi omwana wo musomesa oga nti munnange wemba siriiwo gwe taata labirira maama wo ne baganda bo wadde muto akulinga amanyi obuvunanyizibwa kulabirira baana muntu muwala mu protectinga omwana omuwala mutuuza wanogenda ndi mulisajja naye abagenda okukwana bagenda bayinza okwekananze nekiri erigo okumuwa ekitiibwa amagulu go bwotandika owavinga sex kati myaka gino oba tokyali mwana wange oba ofuuse mukazi mukulu bwa tebukyali buvunanyizibwa nga buvunanyizibwa bwoyo omusajja gwosazeewo okunsingira ekigambo kisobola okutereeza ensi yaffe as long as twetaddemu ekito kiyitibwa oga tuwe time abaana baffe yonna muzadde munange gyoli eyo esente tuzinoonya tuzimba ebizimbe naye ebizimbe tugenda obalekera tetubafuddeeko betugenda okulekera sente zaffe tetubafuddeeko olina omwana omuwala alina emyaka 13 14 16 17 17 18 okumukuba sales solution waza okumutuuza ngaomuzadde noddako obuto n'omunyonyola ku nsingire gyetambulamu n'omuwaku example ezirabikako mu bantu n'omulaga nti n'ebitundu bye ebyekyama bya mugaso nnyo eri ensi gye bayita Uganda si buli muntu yenna alina okumanya ebitundu bye ebyekyama okumukuba n'okumutimba si solution okumuswaza ku ssomero si solution okumuswaza ku bapangisa si solution waza omuswaza mu nnyumba yo omuwemula mu mpemula ey'ekizadde ye solution wa mwana w'omuwala time wa mwana w'omulenzi time somesa omwana wo ojja mukuba olunaku lwaleero ojja kugubya mutima gwe ojja kugubya mubiri gwe ojja kugubya mwoyo gwe kasita omwoyo gw'omwana gutandika okufa ajja kukyawa ajja kukola ebintu by'ekisiru bingi nnyo omwana nga kavubuka atandise omukuba olina okunoonyaayo aba akulemeredde omuntu asobola omukeera ku makya omutegeeza ku nsi bwetambula nkwegayiridde okukuba si solution okuswaza si solution noonya engeri gyoyinza okugunjulamu omwana w'omuwala noonya engeri gyoyinza okugunjulamu omwana w'omulenzi ku lwa Uganda ey'enkya nkwagaliza okubeera obulungi